Abantu ab'enjawulo okuli abakungu okuva mu gavumenti ya wakati n'ey'Emmengo beetabye ku kijjulo kya Maama Nnabagereka ekimanyiddwa nga Queen's Ball. Ekijjulo kigendereddemu okusonda ensimbi ez'okuyamba ku bantu abatawaanyizibwa obulwadde bw'obwongo. Mental health is health. It must be treated with the same seriousness, dignity and resourcing as physical health. Nnabagereka nga yakatuuka atose kwekubya bifaananyi n'alyoka agenda wabadde abagenyi be. Abategesi b'ekijjulo kino baateekawo empaka z'abaana ezikwata ku bibasumbuwa abakane ku masomero ekibaviirako okulwala ebirowoozo, era abawanguzi b'empaka zino Nnabagereka basiimye n'abawa fiizi. I have learned that taking care of our mind is just as important as taking care of our body. Nnabagereka anyumiriza abagenyi be lwe yakyalako mu ddwaliro Butabika okulaba abatawaanyizibwa obwongo n'alabira ddala nga beetaaga kuzzibwamu amaanyi n'okufuna obujjanjabi obwetaagisa. So I had an opportunity to interact with young men and women whom I believed were on their journey to recovery the moment they agreed to stay at the institution of treatment. They had accepted their situation in the interest of their future well-being and perhaps the well-being of the families they had left behind. Waliwo abakyala n'abaami Nnabagereka balonze okukwata omuli mu kaweefube ono era bonna baweereddwa amayinja ag'omuwendo. Abaami n'abakyala be tulina wano be tuyita ba delegates mu Nnabagereka National Women's Fund abakomitinga to support the fund. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.